amwe bali kutugobera nga mbona mbuza ife bambi ku YouTube twiza mu amani dosaba bayakaba kali kusubscribe nga tugo ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira owo ife episode mbikado nga we muri kumbona mbera ya maziga mbera ya kiyongobero nga utwabaleza ido embozi eyo mukyala Nakawele owe wikisa ibiri eyakubibwa amasanze mu kibuga eky'Iganga bambi ngenkola ife ya YY media tugoberaire mukyalo ono paka ere ku kyalo yavuira yazikibwa nakulwa lero era nga woli kumba nano bambi ndi ku kyalo kya Kalungami mu igombe na bitende muri Iganga ngeno yebazise mukyala nayiwumbwe Rachel bambi amasanyalaze gakubye abagenda okulabirira omwana ono byongera okubawa obusobozi. Tetulina kyonna kye tusobola, asigadde muto tamanyi bigenda mu maaso ku nsi, naye gwe mwene mukubire kuba watali kubo obulamu bwe bwonna nga bw'anaatambula okuva mu ssaawa eno n'essaawa zonna ezinaddirira ne mu myaka gyonna gy'anaagenda tumuteese wansi w'omukono gwo. Beera wamu naye, tambulira wamu naye. Bazadde be abasigadde weyongera okubakuuma n'okubagumya. Ffenna tumanyi nti ly'ekkubo lye limu lye tugenda okuyitamu, naye yongera okutukuuma ng'otukuumiranga mu kigambo kyo, otuwenga okukutya n'okukankanira. Abantu kibaidinga abantu bafa sobera dakwogera nno ensonga yo otuweeko kwakazinda atogereko mulekole gwe balese muto oyogere nga bwe tumusondera kwaka sente tujakikola oyogere ebyo kyendi kwenda kuba baafu oteko muntu oba yenda buli aliwo omugemi omwana oyo abaleko omwana gwe balese ow'ewiiki ebiri Seruganda funeno iwe mukulu tegere bubi ere baafu eri kulinda era tukubene ni sente kyetulikoba mumuwe baafu yatemu kyetulikoba mumuwe baafu yatemu ngeto abakobeire Rachel bambi abe Nakawele nga aliko omwana wa weeks ibiri era nga yali yakazaala mu ddwaliro ku Iganga oluvannyuma lw'okumulongoosa obulongoose amwabitegete kujja kubiiramu Rachel abaire mwana muto era yali yakafuna omusaada Lukwise Livingstone wabula ngeto abalaze nti bali bafunyemuku obuzibu obw'oluzaalo wabula oluvannyuma Katonda yayamba era nga yabeere yabawaire omwana ow'obuwala ekyembi omwana ye babawaire Rachel bambi tali kujja kumubona ku mubukulu ono amasanze gamukubye weyabeere nga alikoza nga aligezaaku okuwanika engoye kuwaya. So lero twidde gano okufollowinga ku nsonga eno nga bamuwerekera mu nnumba ye yeruberera era nga bambi olunaku lwaleero lwanona nze ne ttiimu yange tulusiibye mu bitundu bya Kalungami enena bitende ebeire omukolo oba olumbe olw'okworekera Rachel wabula nga wenkobye ntembeerebere ya maziga era nga buli muntu alinzenga ku mwana ono weweeks ibiri yebalese ow'obuwala abeere nga alikuliranga bulire nga aligama akatambala ayisa mu maiso. Omwana ono buli muntu amugemyeku kuboneka nga bamulese ku nsi era nga tutwidde engeri yali kujja kubaawo. Omwana taidi biri kufa ku nsi asobola okuba nga kali kutegeera nga mama ye yafuire ali kubona bubone bantu abandi nga bagezaako okumunywesa amata wabula nga bali bukolese encupa bottle feeding wabula kyetubwene nti omwana ali kulira ine endala eri kumuluma ino mukide bulungi nti amata gano ag'omutupa tigaiguta bulungi yabaire anaze mata
gaibere lya mama wabula yakomya iddo kuncho sawa nga ndala okulibonako era nga butisaawa eno ali ku lunanto wabula ng'endala eri kumuluma. Olw'ekiseera mugane tuwe omusumba Efraimu atuweera esaala ng'era tukayemereire then tubona ekiyirako. Katonda waffe ayinza ebintu byonna, gwennyini ggulu era gwennyini nsi, tetulema kwebaza olwakadde kano. Gwe Katonda ateekateeka buli kintu era gwe Katonda asalawo buli mbeera. Tukwebaza kubanga otukuŋŋaanyiza mu kifo kino nga tukola omukolo gw'okuwerekera mwannyinaffe ogusembayo okubeera wano ku nsi. Tusaba Katonda waffe nga bwe tuli mu kifo kino ffe abaze, weeyongerere ddala okubeera wamu naffe era otukuume nga tukola omukolo guno okutuusa bwe tunaamaliriza, erinnya lyo lyebazibwe ekitiibwa. Buli kinoomu ali mu kifo kino, abazadde, abantu bonna abali mu kifo kino, mu buli muntu yenna na buli mu mbeera yonna omuntu gy'alimu, yongera gwe mwene okumunyiga n'okumuwonya. Tumanyi nga byonna gwabiteekateeka era amaanyi go n'ekitiibwa kyo kabiyongera okubeera mu kifo kino. N'olwekyo nga tuli mu kifo kino n'abamu abakyatambula nga bajja, yongera neera okubawanirira n'okubakuuma, naffe Mukama osobole okukola era beera omubezi omukulu, byonna ebinaakolebwa bikuweesa ekitiibwa. Tubeera okuva mu ssaawa eno n'essaawa yonna ne zinaddirira Mukama okuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Ekyembi kyetubwine nti omusaada yeena ebawaayo lwekyo Lukwisa Livingstone munafu mu byesente era nga waliwo obunafu obw'okugula amata ekiviire ku abataka oba oliawo kuba tusonde ku sente dinayambayambako okubambya omwana ono. So nebyo ndi Yazid Yolisigira bakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Wabula nga kibaire kulumbe kibeere nti wabeerewo ni katemba bambi olumbe lubeere lwa katemba tutuyidirwaki kubaireku ebintu bingi ebikola amawulire ng'otwereku eky'omwana tuwaine nti omubuulizi wabaye kugezaako okubuulira naddala abantu bagezeeku okukuza abaana yewe nga babataamu empisa. Eriyo omu ku bavubuka abeera oti mulalolalo oti ki agiire yatandika okumwasamwasa nga ali kugezaako okumunaga ku akazindaalo era nga bambi omubuulizi tikimubisisa bulungi eri yagire yamulagako ku akazindaalo ng'akati byali kubuulira bizira mu makulu ekizibu ekiriwo kya mwana nga bwe bakubye omubuulizi tikimubisisa bulungi era abaire azize bambi ebyokuziika wabula oluvannyuma balina bayogeraku naye yajja mu maiso. Era ekyewuunyisa ekindi kyatuwaine nti omugenzi bambi bamusimira entaana enene, bamusimira amagombe nga mawanvu, so tutuyidirwaki bamusimira amagombe nga mawanvu nga bagataireku emisambya tutuyidirwaki bakoze kino tomano sobole kubanga bulombolombo bwa kika kyaibwe abayisa iwumbe tutwidi wabula abantu abandi kibeewuunyisa engeri yegabairemu. So bitewe bibaire tuli wano okubalaga byabwe nebifuire eno akatemba abaireyo amazzi gagabaireyo naddala nga abantu bali kulira oluvannyuma lw'okulinga ku mwana yebalisa omuto n'ekintu ekindi kaweefuba w'okusonda esente. Omwana bambi agemisa abantu ennaku
baatawo baafa okusonda sente era wabulembera nga Yazid eyo mukyalo nti ebyenfuna biba bitono tube tusubira nti beda kusondawo ku sente ningi edinayambako ku mwana okukula aye mbwaine mitwalo 19 oba 10 bunusunusu embeera eyo mukyalo mu Yazid ebyenfuna so tomana osobola okuba nga oli eyo ng'olina obuyambi bw'osobola okutuusayo omwana ono bambi omuto ow'ewiikisi 2 yebalese tutwidi engeri yajja kukulamu osobola okuba obambi wamuyamba aye nga wano kulumbe tusondisondyeko aye ng'ekyalo tufunye wa mitwalo 19 nga sente entono ino dino bambi sente entono ino so nebyo bibaire wano nenda kubatwala ku kulumbe mutegeere ebintu bitambwire bitya mubone buli kintu kyona abantu abekyalo kino abena bitende kalungami amazima gene olwaido ife bwatukyerere bubi bwebulwaido saawa ndala ey'enkyo omu kuba akakiiko kaife okumpi n'omugenzi wabaire alangalira yatukubira isimu yatukola ati bana muli eyo aye wano omutaka waife amasanyalaze gamukubye era afiire mukama wange nze nebaye kuwala yankubira akasimu yalumuka mangu yatuukayo zena nalumuka navayo nabaire twagira okutuuka era nga kikakafu omuntu waife akoze eki afiire ensobi yabaire ebyamasanyalaze biba oti byakugeresa biri oti bitontono aye nga ate binene era bikolera yala ekyamaani jasi aliwo omupangisa Milani road nga taidike n'amasanyalaze ago gali kunumbayo yaja yagapinga ewaya yagireeta kunumba ya Land Road ye naawo abitirayo waya eyandikibwako engoye ate bwe baali bagayitisa buveera obuveera obwo bwabwanga ndowooza bufunyeku akatuli bwagemagana n'ewaya ey'engoye ono bwe yagira okwanikako engoye yakona ku waya amasanyalaze gakola ki gamukuba mu ngeri y'okuba nga yeerwanako okwegema era yegeme ku waya eno kabiri eyo ku amasanyalaze ye naawo gaabula engeri esobola okukola ki okumutaasa okugera kwa munaife okwokufa kwe kutyo bwe kwakoze eki gwekwaidi aye tikwa nti Land Road yenaidi n'amasanyalaze ago begaida jasi abapangisa omuntu aveyendeza ebirungi yaja yasika amasanyalaze yagatwala luuyi eda agatapinga kunumba gakola ekizibu ekifaana nti n'ekyo nenda kutuusa kusaasira kwaife ng'erosi eyankono tu nikulwa abantu bankono tu nikulwa mukama wange waiseero otyatya imaawo tulinaye muzeeyi waife chairman nze nintetagaba Bakali vice chairman ow'ekyalo ekyo omugenzi yabaire awangalira nenda kutuusa kusaasira kwaife nti Katonda ate bwakola gatabwawo alowooza nti oba kino ndikire ekyo ekizibu kisobole okubaawo mu ngeri yona nga bwe kiba kikoze eki bwe kiba kiidi aye tufiirirwa omuntu ye twali twakawangana naye akaseera akatono ate nga mulungi ino kuba twali tukabimufuna mu kantu konakona mu kiseera n'ekirala yatulekera n'omwana ow'ewiikisi endala n'ennaku 5 amazima gene tuli mu kunolwa kwa kitalo wetuuka mu idwaliro omwana ono ayenda kulwala ezira basawa balijja omukolerako obuki obwereere balijja kwetaaga akasente ne bamuteeko eddagala omwana oyo alijja akulira mata yewe oba ng'olina ente eyo etakamiiza ng'ente eda kuvaamu amata aganakuza omwana oyo kisa kya Katonda akutambuza edda n'okoyoba nange nze ente yange eri mu nsawo yange omwana oyo ndaamu wange tupa 2 eda amata akole ki asobole okubaawo kansaba omwana oyo buli omu waali ndikusaba omwana oyo n'obuwombeefu tumuleete kuwamberi wano eno ndowooza abantu bano ekifaananyi kyebikogera basigala okola ki babe nga bakirengera olwaleero bwetwidye twali abaana bangi mu luya luno era kati tusigaire batono nga bwe mutubona naye twetaaga otusabira kubanga Katonda atyo bwakoze eki atyo bwasiimye mu butalya bwine bwaino ndakutwala okwebazaako endawulo eri buli muntu kinoomu asobwere okuwa contribution towards the function of my dear sister Kabega Lakeri nti mwebale ino kubanga mutuwaire biliyoni edesente bwebala sente buli omu daatairemu okuva yava okuyida wano kitegeeza nti olumbe luno mulutaire mu sente ki
mingi kubanga mwandibere nga muli mukukola milimo gyammwe aye abantu bayigaire business daibwe abantu bademye okujja mu nnimiro daibwe basobola okuyida okubalala nife ekyo kitegeeza nti mutulaze omutima ate mwatuwa support mu byenfuna nsaba Katonda abasasule ekikinga bulungi. Ndakujja ku biography ey'omwana Kabega Lakeri abaire mwana wa 12 mu baana ba wano era kati nabaire asembayo mwife yazaalibwa mu mwaka 2003 abaide okubalabalamu munsi awangaire emyaka 19 era Katonda ejo n'emyaka gyamuteekerateekera nti gyamwidulwireku eziramuloze ate eziramukolimenti yafe wabula ekiseera kye ekyokufa kyabaye kikoze ki kyabaire kituuse era nsaba Katonda nti buli muntu kino omwali wano atuyambe wetutuukira mu kiseera ng'ono kyali mutube nga tutereire ni Katonda kubanga nekikulu iwe ninza atulesewo nga yagala tutereza aye twena tuyida kubangalira Yensengabe omulokozi Katonda chevedensa yekanyini yesatula wensanyuse sanyuse sanyuse Yesu yana zake bibi yanjagaza yayagala ansanyusiza enakuzona sanyuse sanyuse Yesu yana zake bibi namusenga nazangora zendiwewe naye wange yampitane nditegera debozirye ngalya Yesu idulwire okuva mu bulamu buno amutwaire mu nnumba yali kujja okubaamu kakati ife abaida tuyida ku mukolo gwe kuba abadulizi kubanga iweeri wano wena Katonda yakuta ku muwendo gw'abantu abaliziika omuntu ono era niwe olwolifa olina abantu abalina okuziika Katonda be yabala nti onaalibaawo n'onaalibaawo oyo gwe yateekateeka nga tiwaakuba ku mukolo gwe ogw'okufa ne bw'olyenda otabayira kubaawo aliba alikwira mu njira ye naye afiire omwo oba alituuka leeti nga bakutaire mu magombe aye iwe otuuse n'otyama ku kifo kino niwe Katonda gwe yateekateeka ng'oli kujja kuba ku mukolo ogw'okuziika omuntu ono n'olwekyo mwe abalamu abaliwo niwe tujja okukobera ebigambo bino ebigambo byange ebisooka ndikwenda kubitwala eri bamaama imwe abatukuliza abaana kubanga abakazi waka n'abakuza abaana era omukazi bwe bukeera ku nkyo ng'omukazi gwe wawasa nga tasobola akuza bulungi baana waka omana nti eyo famire ekwonooneikeku bwe tubaye tuli kwira ni munange nga tuli kuvuga tutuuse wale ku kyalo bakyeta Namungalwe tulagainewo maama nina muwala nga bali kwetala nga namuwala ali kugwa bigo ni maama Nazaala asimba eno nina muwala yena asimba eno namuwala Yakoba maama we Yakoba ati mana bw'obanga oyenda mutabani wo wuyoido nina obuliri Namungalwe awo nakuba munange nti sooka oyemerere tubone ekinene twayemerera twetegereza akawala kasunda amabeere kasunda gakola gati nakalingirira nakubawo maama mpera ati omaze okumukuza otyo nga maama we amuzaala anti tibaida kweyandule nakulino batwala butwale kutwalera mu dinisa nga batwala aja nakidomola alese kubowa ng'ajja mu bufumbo kati atuuseeyo Nazaala we n'amwidi aye bamuzaala aziraidi mu maka gano muntu ulire kuni bano bakobye banange mutusoniwe tube tukali kwida kweyandula aye banange mpera ati kati mama w'omwana wazaala otyo okaali kujaayo aye Nazaala n'omuwala beetaze batyo iwe ng'okeera ku nkyo oyambala gomesi fe abasoga abalungi oyambala gomasinga okeera bana mundagireko wa Petero mbu yafumbula Namungalwe
otukena mungalo peterochi onavuga boda oliko na akayumba kale ako na akamamwe aye bene bajire kulima pera ati obita no chama no kola oti bali awo mama waitu yamba ile gomesi ya bulungi je wagula mukatale mitwalo 5 wotu kama maka ojo kwagana mubalawo imutabaniwo bajire mukulima mu kibira aye nazala go yavumye vumero namukoba okulira okunina obuliri naali waka ngotuka ngobuuza banange nzaidi emperati nzigo muri kubona ninze azala muka Petero ngora mukuru mwina akulingira nile aya akulingira nganga alikoba niwo zale ekiba kino oluvaawo ng'atambula kujja yebaliranwa ng'akoba ati bana mwide mubona azale ekinene bwe wabaawo katunkuma nenda gide bakufumbira ne wankubeere nga waliwo enkoko gye baali kusalire olw'ensonga tiwakuza bulungi n'olwekyo mwe abatukuliza abaana mukuza abaana bulungi ebintu ebigamagana n'okufa nga bino olwaleero wano saawa eno ojja kwagana babigambo bempera ati oyo bamusadaase bano abagaiga beero bano atumalawo bwabumale propaganda ku kyalo oyagana abantu kwegamba ng'ono bategeire bulungi nti masanyalaze n'agamukubye yabeera alikwoza kodi yaata olugoye kuwaaya amasanyalaze gamukuba ayo oyagana ng'ola kukoba ati obona enumbeere gye bakamala okuzimba ere y'amabaati amamyufu basadaase beesalirire n'olwekyo ebintu ebifaananako ti n'ebyo mu bitundu abantu tibaidinga abantu bafa sobera dakwogera nono ensonga yo otuweeko kwakazenda atogereko mulekole gwe balese muto oyogere nga bwe tumusondera kwa kasente tujakikola oyogere ebyo kyendi kugenda kuba baafu oteko muntu oba yenda buli aliwo omugemi omwana oyo abaleko omwana gwe balese ow'ewiiki 2 Seruganda funeno iwe mukulu tegere bubi ere baafu eri kulinda era tukubene ni sente kyetulikoba mumuwe baafu yatemu kyetulikoba mumuwe baafu yatemu tamu baafu kyetuli kukoba mumu olukumi ndowooza bana katuboogana Yazid iwe Seruganda irayo Seruganda irayo ondi akakodye wali wajja okulira baafu so otaleta baafu kucyankala lumbe kuba obadde okuleeta kabiri enkubye 2 mugasere kano katwirize omubuulizi yabaire mu bwangu ensonga yakolwako aye twazuula obukodyo mu bantu titujagitambuza batunaba tugituuseeko ebaafu eno gyakuba yatawe tugisabye era tutebeewo bwe tunaba tusa akaseera abantu batambule baide bateemu wano buli muntu nga bw'anaasobola n'olwekyo ensonga y'embaire ekwebaire ekoba etya ensonga y'embaire ekwebaire ekoba nti abantu mu nsi tibayinza okufa kuliwo kole tuti Why?
Omwana ali bubi mabulira n'omukola kuzikiza omwana akasera ana sana abalizi abajowerekera bafu yino mulete yalina esente mude tutemwe abalizi olw'omwana omuto gatutobagase ona bafu yino aha banange mwinde tusolekeze omwana tukitegeere ku nti abagwire wala baikwenda agolola omwana omuto oyo mbaire nsabyeira aide wamberi waneeno olina esiringi 10 ffe tuzira ku mutemwa olina esiringi 2 wolinga ku mwana ole mbakoye wiikisi 2 bonka embeera eriwo neri kutusikiriza okuba nga kyaki tugibuusa amaiso aye nga tikugibuusa banange olw'embeera eyo nereese ebyo so tujje kuziika tujje kuwerekera aye ataidi mpewo ya magombe naimwe omufu omuki omugaire banange neyanziiza ino mwe bali kuleeta mabugaago nambawa weno wasinza so owere nambawa nambawa owere nambawa weno wasinza sana owere nambawa tweyanziiza mutambule mpola mpola otajja banange n'amafuta ga lumbe lunene ate nga tuna amafuta gonka ife tuli mu kusondera mwana omuto oyo kubyamu akafaanani ng'omwana oyo niwe omulese ku nsi tweyanziiza banange obulumi obw'omwana obwozena nabulengeireira ekifaanani ekyo buli wendi kikubisaamu omutima gwange gweinamira oba olina esiringi 10 osobola n'okuleeta eboola enamba tulina kujja tugifaanise mu banka oba olina sente da Kenya oba olina sente da Tanzania otagiweka mu busawo banka daida mu Uganda kuwanisa ki kuwanisa sente anange neyanziiza buli ali kuba nikyatoola tweyanziiza ino banange tweyanziiza otajja na siringi 10 kya mugaso tulina kugaita 10 ekyo tufunde tupeeyo amata enakuza omwana oyo tweyanziiza abataka ab'emabitende tweyanziiza abantu abaviira eiganga tweyanziiza buli omu aviira ebitundu eby'endawulo tweyanziiza tibi ngeri enakola tweyanziiza emunagifunamu tuli mu kusondera mwana mata aganaamukuza ife tulikolanga obujulizi twakola maama wekyamu wa weeks 2 banange tweyanziiza mama taya akasente tolomererwa mwana oyo mama tweyanziiza abali kugaitagaitanga mu omuwendo ogwo mugaite n'abandi baleeta akasente ako ndikubona leeta aha musoga yakolambwa ebyenaku bisekebwa tuziikanga abandi bebaseka ayo tolowooza mbu babe baliisani ebaanaku nekozire ki ebaanakunga ne bagemi nenda kubebaza mwe balekuidakulira mukoze bulungi amaka gano guno mulundi gwa 3 nali wano nga tuziika omukaire bensookera okuida wano naba wano nga tuziika muzeeyi yali mukulembeze ndize wano nga tuliziika mwani naifwe mbaire nziraho aye onale bankubira isimu mbaye njire ikumbya kubona kudada era zena niye muri kumbonaga n'olwaido naziise mama wange omuto eituba aye bakuba tuli bakanukanu n'emirimu gino gye mwatutaamu obuvunaanizibwa so kitalo ino mukulu mbulaza wange bwe tuviirirwa ku mwani naife ndina ekintu lairo kyenenze malega nkakibwa enkyongereku
abalonziimwe eriyo ebintu byemutubona mu mbeera eyindi muna bitende muno twaziikamu abaana babiri baafa amasanyalaze buligana ng'ole yaiba amasanyalaze yagabisa mu itaka mwaka ogwo yagabisa mu itaka abaana baali bajja kulima baganiinaku twaziika itubagale mu kirala abaidiwo baana babiri kyokka the same thing n'olwaleero luno nenda abasaba kubanga yakikoze yabeera ali kwenda kwaka kyokka nga takobere na land road ebintu ebindi ensi eno tutambulira mu bulumi tugireke malagalumizibwa ayempirani tuliziika muntu ono nenda abegayirira ebindi tubyensonige buli ali wano nze enumirwa ino omukyere kuba emutimwenda bakikobe ayempirano tijja nendiba kubanga ndikwenda ndi omukyere so eyo ni message yenenza okuwa kitalo ino egamba bwe nawulira okufa kuno enakwengemye ino nendo osasira oluya luno banange n'abalizi omwidi okulira mwebale kuidakulira ekisembayo abaana bawumwire mbegayirira banange abaana ebyalo bidwire ni tawuni eidwire mukumba abaana abekyalo eno yempangalire nabitende kuba ife tuli mu kyalo mukuma abaana balekera otambula obwire ayo yagana obwana buto myaka 8 myaka 7 myaka 10 buli tambula bwire ate leero era nali ndowooza nti eswa nikitambula peya ayo leero abantu bali tambula peya yagana akaana akato kawala kona kalini peya so nenda abasaba tukuma abaana tubakuume tutaleeta kubayitira bya mu maiso nenda akomaawo mweno olandize waya yabita ate abairewo ng'olandiza waya idagwanika ku luki ekiyiririra kukola ki ife enumba ndala yafaamu abaana bameka aye nga baana ani bakulu kwanika waya ole mwina amasanyalaze bwe gamukuba ate baali babiri aida ageme kwani yena gakola ki gamukuba gayinza obamalago niyo mu bantu 10 nenda kubakobera nti ebirungi bidye ayi tumana okubikozesa tumana okola ki okubikozesa akasente kazirawo kasasula amasanyalaze kyova abantu bayiba kyova bakola ki aye bwobo ibye kobera balinanwa abo nti nabisisagana akaki akawaya tuli kufiirwa abantu b'omugaso tuida kukomenkereza nga tuweesiisa abantu abalungi ate banakamba kobere abantu abalungi baliwamu balikola ki tuli kusigaza abantu babikolobero nenda kunyweza bunyweze famire eno nti kitalo okuviibwa ku munaife tulikwenda asabira izeire lino lisobola okukulanga litya Katonda then n'okusabira abafiirwa Katonda asobola okubagumya Katonda ife owekitiibwa tukwebaza gwe nnyini ggulu nansi gwe Katonda wabakatonda gwe kabaka wabakabaka tukwebaza kubanga otuwadde ffe abaliwo omuka omulamu era tukwebaza kubanga watutonda mu kifaananyi kyo Mukama Katonda waffe buli kyonna ekibeerawo gwakiteekateeka bw'oti bw'osiimye okujjulula omuzaana wono mu bulamu n'osobola okumuteeka mu nfuufu kuwayogera n'ogamba nti oluvannyuma lw'okukula era omuntu agenda kufa okudda mu nfuufu mwe yava kubanga ffe tuli nfuufu njereere naye Mukama tuteeka ezzadde lyalese ku nsi mu mikono gyo awamu n'abaddu bo n'abazaana bonna abasigaddewo abafiirwa twongera okubakwasa mu mikono gyo omwana ono akulire mu mikono gyo era akule ng'akumanyi akutegeere n'abantu bano bonna abaliwo babeere bajulirwa ab'ebigambo byo weyongere okukyalira buli muntu kinnoomu omusembeze mu kigambo kyo ekisinga obukulu Katonda waffe kye twetaaga ye muntu okutambulira mu bigambo byo lunaku luli olusembayo lw'enkomerero bw'oli bw'okomyawo bakabaka bo b'omu ggulu tuleme ffe n'okuyingira mu kuswazibwa n'okunyoomebwa naye tuyingire mu kwesiima okw'emirembe n'emirembe n'olwekyo abasigala mu kifo kino abagenda okulabirira omwana ono yongera okubawa obusobozi tetulina kyonna kye tusobola asigadde muto tamanyi bigenda mu maaso ku nsi naye gwe mwene mukubire kuba awatali kkubo obulamu bwe bwonna nga bw'anaatambula okuva mu ssaawa eno n'essaawa zonna ezinaddirira ne mu myaka gyonna gy'anaagenda tumuteese wansi w'omukono gwo beera wamu naye
tambulira wamu naye bazadde babasigadde weyongera okubakuma n'okubagumya ffenna tumanyi nti lyekkubo lyerimu lye tugenda okuyitamu naye yongera okutukuuma ng'otukuumiranga mu kigambo kyo otuwenga okukutya n'okukukankanira ku lunaku olw'enkomerero tuyingire obulamu bw'emirembe n'emirembe. Amaka gano yongera okubeera wamu nago gagumye mu mbeera zonna. Tumanyi n'abantu bangi abali mu mbeera ezifaanana bwe ziti, abali mu mbeera ezifaanana nga bano bwe bali, abalekeddwawo nga batongo ono bwalekeddwa. Yongera Mukama okubeera ng'ogumya, yongera Katonda waffe okubeera ng'oyamba. Omukono gwo ogw'ekisa gutalekerera kagweyongera okusigala amaka gano nga gulamula, kagweyongera okusigala n'abaana bano nga gubakuuma, amaanyi go n'ekitiibwa kyo beyongera okukola. Yongera okubeera wamu naffe okuva n'essaawa zonna ezinaddirira. Tusabye ng'abaana bo tuddiremu ng'okusiima kwe kuli okuyita mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu Kristo omulokozi waffe. Abembi musembere wano kumpi ababeere bali kwemba ab'ekkanisa musiteete wano kumpi muteeko olwemba betujja y'okuwerekera tutwale mwana naife ono mu nnomba ye ey'olubeerera. Bamange tuli mukubonaku aye akaseera kagiire ikkiriza wobonere tobwine ku mugenzi sawa dineno just musabire wasala atuuke mirembe tinza ndema bajje kuwerekera mwebale tubeererawo nzekutayira ku muzindaalo mwebale kwida mwebale irala kuwa Katonda n'ensi Committee.